Abagenzi ye Florence Nanfuka nga abadde nannyini bbaala emu kuzikutte omuliro ne Musa Kibira ng'ono kitegerekese nti abadde aze kumukyalirako enjaga weegwiriddewo. Omusasi waffe waatuukidde nga poliisi ezikiza omuliro etuuse era ng'etadde emirambo gy'ababiri bano ku kabangali okugitwala mu ggwanika e Mulago. Omuvubuka adali mukulunda scrap nagamba nkutte ku muntu okuno omuntu ogenda okuwanjula bunyagira amafuwawo nga balimu abantu babiri omukazi n'omusajja naye nga bonna bayayaana balaga nti badde bayayaana okukwata kuki kibagulewo. Abantu bakuŋŋaanye okulaba ogubadde era nga bakubaganya empawa ku kufa kw'ababiri bano. Abadde yakasaawa ngaawo omulala nga kiteeberezebwa nti oli yakoze revenge abokyeremu n'atamanya nti agenda kwokya bonna. Era muliro we guvudde abantu abamu babadde bweru nga bakyakola owulira tetumanyi oba oli yaleseemu egundi naye ate wonna wonna egundi yeemu. Omuliro gwokeza ebbaala bbiri n'obuduuka obutunda cakala mu zooni ya Betania mu Ndeeba. Bananyini buduuka obusaanyeewo okuli Ayore Kirekedonia ng'ono abaddewo n'ebbaala ne pool table saako Joseph Kasumba balumiriza nga bwe bawulidde amafuta nga gawunya kwe kufuluma ne basanga omusajja abadde ayambadde akakookolo era nti ng'alina akadomola n'akoleeza omuliro guno. Gatunyidde nga tulunda tugaze fuluma Lwaki teweekubidde anti tukubidde bandulu naye ng'omuliro gw'amafuta gudduka n'okukolereza tukoleza ku ttaka lwatu omuliro ne gukaba ne guyingira tugenze okuba enduulu ng'omuliro gwonna gukutte era amafuta gabadde gakulukuta gayingira ne munda. Abooluganda lwa Kibira okuli mwannyina Sisika Nawalufula ne nnyina zaamu Nassali bagamba nti Kibira abadde mutuuze w'ekyengera mugongo ng'eno gy'alina amaka n'omukyala nga beewuunyiza ate okuwulira nti mwannyinaabwe omusiraamu ate afiiridde mu bbaala. Abagundi tebajja gambye abaana bebakoze bebataasiza kumenya benya bino byokka. Joseph Kibirige ng'ono wa luganda lwa Nanfuka ategeezezza nti bamwegayirira okulekerawo okusula mu kabaawo n'agaana. N'okukola yali yakola dda ng'atusinga kakati ffe nga tumusanga wano nga tulaba nga ali mu kifo ekikyamu ate nga lwaki tubeera wano lwaki tugenda wakiri ku nnyumba zo ze wazimba naye ng'agamba nze mundeke wano mpulirawo emirembe tumuleka ng'omuntu omukulu. Era bwe tutuuseewo ne tukuba akaggi n'oluggi terugguka ne tukuba akaggi n'oluggi terugguka. Abatuuze baffe ne batulema okukola ki okudduukirira n'omuliro gwakutte dda. Obe wenna ng'omanyi nti n'okozesa ekintu ekisobola okuleeta omuliro okusipaakinga obe mwegendereza abakyala abafumba emmere. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.